baamuwa okumukuuma mu kalulu bakwatiddwa era bali mu kubeera nga batulugunyizibwa bakolebwako okubeera nga babanoonyerezaako ku ebyo one wajaali bani bayogera nabo biki byabadde akola ani abadde afandinga oba bani abadde ateekamu ssente ebibuuzo bingi n'omukulu naye bwakola kikumi enkaaga ebibiri ebisatu olukaaga twagenda muno okugatta twawezaako n'akawumbi era nga mpagiruwaga era nga abamuvuba bagamba bwe tuvuba ono social media yonna tukola ki big fish bamuvuba okulaba nga baddiza social media by then kakati gwe Commander 001 kiki yetugenda okuvuba kukaabako Commander 001 mu ensi gye tulimu era Kayemba Solo kyabadde akkaatiriza nti gwe woba olina obugagga nga tusobola trackinga records eza ssente eziwerera ddala bwe zityo olina ekikyamu era nange nentandika okwebuuza nze atali mulonzi wa Nansana mubaka ki gwe twali tugenda okulonda okuwa obuyinza okutukulembera nga tasobola kubeera na kawandiiko abeerako wantu wonna wa recording ku nsaasaanya esukka obukadde ekikumi wafuka Steve wamu ne Blonny Media mwebale nnyo twagala temujjanga okwo ffe baani ntegeera entanyeenya nsaba mutuwe amatu gammwe temujjanga okwo nze Ebloni Brian ambassador wa New Radio Nese ni wano ne professor omukugu ne tuze tutemetememu ku nsonga ezigenda mu ggwanga era tunatulanda kubambaga ngenda kusaba omukugu wange asuka bambuulizeko kubempo bambaga munywani olabu gamba ki olabu leero weza tabadde nnungi mu Kampala era buli muntu yenna awangalire Kampala wano kino kibeerenga kyakulabula tova waka tulina kizibaawo waka manvuuli funayo akasweta funayo kamanvuuli funayo kajjampa funayo jaketi kwegamba mu mbeera y'okwerinda ate Kampala wano tugenda kutuuka kussa mulina okubaawo n'akaato butereevu kuba enkuba etonyedde esawa ennungi esawa nga nnya ng'okuyita wano ku Nakivubo kambuka ali ku mini price jangu eno ku Jessico wansi ng'otaka okusaabalira kaato ng'olina okusaabala n'akaato okugenda ku mirimu then kati bannaffe abakoleramu ebyo ebizimbe byawo tugize tugaane ground floor okudda eri wansi bagule bidona bisale balisenenga so yembeera gye tulimu naye nga si kyekituleese baganda baffe benna abatulaba ku Focus TV wamu ne ku Ebloni Media balamusizza balina okubeera nga mutugoberera balina okubeera nga mukola ekyo mukola nti buli lukya mugamba nti bweyateekayo ka notification ng'okeberako waliwo kyali wali gondaze g'ogambye nti number one fan oyo buli akagendayo akalaba oyo tukulamusisa kozi yani munywanyi wange Waswa Muzaffaru balina okubeera ng'olaba balina okubeera nga okola ekyo kyokola ne bonna abasinza gye basinzidde okulaba bino bye tukola ffe baani okubeera nga mutulondobayo okulaba nga mutulaba nze Ade Wilberforce Kime Muyanja okulaba nga nkutuusaako byendowooza byempa ndowooza zange era nzivunaanyizibwako kikumi ku kinnaakyo so awakanya oba wabula ku ebyo byetwogera genda mu comment section tubeere nga tusinkana buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange njagala ontemerere ku nsonga zino eziriwo olwaleero obwayi natadde ekiwandiiko Commander 001 ne Kayemba Solo kate ebifuba bibabugume bali ku TV emusanyuka TV Commander 011 yes alumiza Nup omukumpanya
Nyomuza kwetali daba ngirido kusimbibwe. Kayemba Solo yagamba. Emirundi gyonna gye yafunika lya Nuupu tabangayo wadde ekikumi. Eka otumira abadabi baffaabo ensonga ezo. Ndegano ntereezeemu. Miliyoni meka? Miliyoni agambye miliyoni 4. Niye newunza nga yekubye endobo Kayemba Solo mwankwadde ensobi agamba miliyoni 6. Kati anyway nga bungambye okutematema nsonga ezo oba kutulamu ekibyenda byo babiki byensinziirako okubeera ngamba wa ekisookera ddala ssente nga bwemba lwaki nkubuuliza akasente ako kubanga naawe nga bw'okatankana n'omukulu naye bw'akola ki 1,600 2 3 6 twagera muno okugatta twawezaako n'akawumbi bwe yabala ssente zajja mu bamanenda twabalanga akawera akawumbi k'essente kaakati bino byonna kyebayita okubeera amatankane ng'empale zaki empale z'abasebeyi basebeyi lugano lutuufu basebeyi lugano lutuufu. So kaakati omukulu Stephen Kaweesa Commander 001 sole ze zogeddeko nnyo era ne waliwe yali ayogera ne RDC omukakasa nti ye agenda mu NRM nabitematema bino byengenda okwongerezaako Commander 001 mu ensi gye tulimu era Kayemba Solo kyabadde akkaatiriza nti gwe woba olina obugagga nga tusobola trackinga records eza ssente eziwerera ddala bwe zityo olina ekikyamu era nange nentandika okwebuuza nze atali mulonzi wa Nansana mubaka ki gwe twali tugenda okulonda okuwa obuyinza okutukulembera nga tasobola kubeera na kawandiiko oba abeerako wantu wonna wa recording ku nsaasaanya esukka obukadde 100 nga Ebuloni ne bw'oba ogenda kugula ssimu ne bw'oba wakiriko obako wonootinga ogamba nti kati muli nebbanga nja kukola kino financial disciplines bw'obeera ng'omukulembeze gwe tuba tugenda okuwa obuyinza ffe ab'Enansana ng'ali kussa eryegayaliriro tuka ku mutendera ogwo mutakwanagalale kankubeyo akantu kamu nina mukyali wange yali antuma kamera twali tugenda ku mukolo omuntu gwantuma nangamba simwekakasa nnyo naye gimu wajja kukola ki gireeta eri mu bukadde nga 3 oba 4 nakwata essimu yange ne mukwasa naye nga bwenkola ki omufiriminga why evidence Commander 001 oli mudiringira miliyoni 6 toyinaako yadde ka tracking evidence ketusobola osinziirako kati amaziga gakaaba tannaba asakakaaba nnyo ayinza ajja nakwetuga awo tutuusa abaffe lwa nsonga people are doubting you abantu tebali mu kwekakasa okukaaba kwe kungi nnyo naye ate ekibadde kisinga okukaaba kwe kulaga akawandiiko ekibadde ekisinga okukaaba kwe kubaako ne backup ey'abantu 3 oba 2 abagamba kituufu awoza bantumira bankubira essimu ku bantu bonna bamiddwa kaadi obadde olina oba ne backup kati ku kukaaba kwokoze okusukka ennaku 6 nga bali naawe bakuyirawo omubiri nze bannange yenze gundi nali nesibye ku kyemupi ku kifo gundi nange ssente zange zakola ki zanyabibwa be baliwa Commander 001 n'otugamba ntugamba ssente wazikwasa abanuupu ne tukubuuza gwa bazikwasaani David Lewis Wongoya Joel Senyonyi Bobi Wine ani agwe yansindikira gwe sijjukira settlement zitagalatagala ku Bobi Wine alwanyisa enguzi zatayagalira ddala gw'omulage nti okola ki ate odi muwokya era walabya n'agamba ekika ky'abakulembeze benkola ki benyeetaaga era nze nkakasa abantu abamu abamibwa kaadi yensobi emu gye bakukola eyasookera ddala eitha kuzza sewuufu bali oba kubira munene ennyini nga gwe yagala ogulirira oli mubanda se baali stupid serious no nonsense aba alina kyayagala akyagala tefukangako bbi tugambe tetwagala nguzi gye tuvumirira ate gwe oyite bali ongulirira kitegeezeeyo kadi tekola ki eba tezannya wuwe
Neruli nabuuza ekibuuzo kino wammanga bwe bakadi yali egulwa Zambali yasasanya sente mmeka era yazijjawa kitegeeza ali bida mulungi okusinga kuggwe era ye yasasanya sente mmeka zaava luddawa so kati okujjako nga naawe oba mu mbatuutu oba kimpenempene oba kika ky'omuntu abeera nga obuusabuusa entegeeraayo tosobola kubeera nga yeggwe Museveni ng'omukulu Kaweesa ali mu kukaabirira bizibu bye through the camera akubye awowoledde ku TV nsibambi yakaaba emirundi emeka ate mpawo waga yali agulabyeko tulamulaba kukola ki mpawo nagamba nti bannaye eno neno that is how how things should be done. Commander mufumbe ekintu kya mwena RDC off camera bintu bijje mawulire omukulembeze ogenda omugamba kati saa zinakulabye President Museveni wo mukaabirira kyoyagala akolere tojja ku maaso ga kamera zaffe tugenda ku TV kukaaba bameka abakozesezeeyo enkola ne bayambibwa awo n'omu kati ne bwe ogenda okuyitira abagenda okutwala ew'omukulu kwatagenda togenda kugenda direct nabo kati baswamye in fact bagenda n'okutomeza tuyinza n'okulaba nga omukulu agenda kuddayo yeewole ku sente endala alabe engeri bamutuuzeewo omukulu bamukube entuufu waaye komanda yo yagadagadde okutuusaayo ati kakati sikoyo kye yataano isookolese kati tulabe omusajja okuvuba olina okuba nga okuvuba olinako ekyenkizo ekikuvubisa bwe bali bavuba Ashbaga kato story eragikoze ku Focus TV nangerageranya Ashbaga ne Commander 001 nangerageranya boche bali bwe bali bavuba Ashbaga kato mu 2 Ashbaga yali mu ku tiimu ekulembera blogging oba gye kulembera social media platform za Walukuduwaini era nga ampagiruwaga era nga abamuvuba bagamba bwe tuvuba ono social media natukola ki big fish bamuvuba okulaba nga baddiza social media by then kakati gwe Commander 001 kiki yetugwenda okuvuba kukaabako ng'okukaaba okutadde ebbali mu kaseera 2026 tumaze n'okulondebwa tugenda kulayira Commander 001 tukuvuba kola ki kyanateekawo President Museveni mu nkambi yo akuleeta kola ki kikyogattako Eblon kyenjagala onnyonnyole mulungi mukaaba twagala bakaaba May wa guno mwaka tugenda ko celebrating nga tulayira akaba tumwagazaaki ayo komeni section atuyambe kuko bobanga oyina abagoberezi ng'era ng'oyina abasajja bo bamanya abakukkiriza mu foot soldiers saazo ntwani tubalaba yabagwira uniform yatugambye alina numbers z'abaki za foot soldier balabirira saawa zino bandibadde balina kerere nga tagikaaba yekka era saazo twandibyeko ku bantu abo nga batulaga President Museveni bano ono oli ono noli twawaba akaganda kano konna nkakuleetera Commander akaliwa 001 okyayinza otuguza asokebwako okyayinza otuguza ekutiya y'ebyoya by'enswa so kati okaaba kuno omukulu kwali mukola ndowooza kuyitiridde kugenzemu ka comedy olaba kye yasooka okukola ng'alina RDC kyali kimala ebisigadde bikola off camera mu lukwe lwammwe mpaka mu State House tugenda okuva eyo ng'oyambadde kiyero otaddeko akakofiira ka yero ng'oli mu ovulo ya yero ng'olabisa so kakati President Museveni si musiru kyenkanidde awo kutuuka ku eri essa igwe bw'oba oli mu kukuba emiranga ssaawa zino nga gwe oyagala nkugule nsooka kubuuza biki ebyo byenkuleetera Komanda biki ebyo by'ogatta ku kyange kyendiko wenyino sinziira President Museveni saazo yeetaaga kudda buganzi mu bantu nti kasi akalulu kali kamukanzeemuko
igwe buganzi kibwondeetera impact kinene gyogenda okuleeta oyo musajja ali musaze mu employ saze mu kusikiriza ba digital content creators basonga laba balina numbers ku social media basetinga topics of the day mwana yogera bali mu kutapinga ko kati komanda gogwawa sijja mulwako tugende ku kirala bufuwe bumu omukulembeze wa national platform yes yovudde ko nze sawa nga billion mabega principal afumize kiwandiiko ng'avumirira ekikolo ekyakoleddwa kubajasi abaali bamukuuma mu kalulu era mu bufubu bwe bumu waliwo n'omukyala alabikako era mu katambi nga abasika batangira okuba abaguzi ba nuupu mu kalulu ka Nalukoola ako aba elekisoni ako ensonga enjalo zisobola zitemeretemeremu abantu ali mu kulaba emikutu gyaffe gino nkwebaza okubeera ng'olaba era nenkujjukiza ekibuzo ky'obuuza kirungi nnyo essaawa zino omuntu gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu si wa bulijjo era bw'avaayo n'abaako kyanyiga either ku X oba ku Facebook oba ku TikTok wonna kisetinga topic of the day, topic of the days, discussion on TVs, discussion on radios, discussion on social media. Kibagamba nti muntu si waki si wa bulijjo. So afudde nateeka ekiwandiiko ku mikutu gye enabanga seerabidde nyinza okukibasomeramuko wano basiseemuko agenze nateeka ekiwandiiko ku mutimbagano ng'agamba in the 2021 election the police officers who were attached to our campaign were attacked violently and subjected to all manner of brutality after the elections. Several of them, including their head, Afande Kato, were arrested and detained for a long period. We learned that they were questioned about our sources of funding, who I was meeting, what was our plans. They were also interrogated about why they were always thought to protect us from violent attacks by other sections of police and military. Now, in 2026, we have learned that officers who were attached to our campaign have also been arrested and are being interrogated. These officers are usually targeted for doing their job with professionalism and patriotism. May we all stand in solidarity with them and work for their freedom. Bobo Wine kikyategeeza 2:21 agamba nti baaweebwa ba police officers okubeera nga bakuumibwa era nga batabulayo mu campaign trails. Wabula era bwe baamala okulonda akalulu baabakwata ne batulugunyizibwa nga bababuuza ani yabadde afandinga Robert Kyagulanyi mujjukira bo balowooza mu ndowooza yaabwe ab'ebyokwerinda bagamba nti abantu bano engeri tubawa omuntu babeera ne full time balina okuba nga bamanyi kyalya kyanywa ne kyakola ki ne waasula ne baki baayogera nabo ne batabanya nti ono omusajja gwe bali naye wanjawulo si wa bulijjo asobola okulaga kirala ng'ate ye kyakola ki kirala nnyo. N'agamba nti mu 2026 era kintu kyekimu ekikoleddwa abantu bonna bafande be baamuwa okumukuuma mu kalulu bakwatiddwa era bali mu kubeera nga batulugunyizibwa bakolebwako okubeera nga babanoonyereza ku ebyo wajaali bani bayogera nabo biki byabadde akola ani abadde afandinga oba bani abadde ateekamu ssente ebibuuzo bingi. Abakulu bano abakoze abaweebwayo basuubira okubeera nti nga bwagamba no basuubira okubeera nga balina omwoyo gw'ensi yaabwe era nga bakola ebintu n'obukugu era n'obumanyi. So bo babasuubira okubeera nga balina kuwa kye balina kuwa mu kaseera akabaweereddwa. Tujjukire nti nno abantu bano tebakuggyibwako mpaka kulangirira kwa pulezidenti. Kati omukulu bali kwebuuza abatawulukukako atya ate nga mulina kuba liiso jjogi okubeera ku ntambula z'omukulu okutuuka ku ssaawa zino. Era ekibavunaanyibwa kwe kubeera nga tebamanyi mukulu waali, kwe kubeera nga batunula ngaazi omulimu gwammwe gwali ki.
gwa kutambula n'omukulu ono because is a presidential candidate. Mbanga mtu sekuse okubeera nga temumanyi waali kitegeeza musobola okubeera mu kkobaane either way nga yamanyi oba nga ye yabagambako gy'alaga ne mwekobaana naye n'ayitamu oba nga temwatukiza buvunaanyizibwa wammwe kubeera nga balayagalira omulimu gwabwe. because kati kino kiba kinga ekindaga nti okuwa omukulembeze ng'ono security mubanga bamutaddeko bambega so nga tesime kyandibadde mwandibadde muwadde bukuumi obumukuuma okubeera nga tatuusibwako bulabe okubeera nga atambulira mu mbeera z'atambuliramu okubeera nga atuuka buli w'alina otuuka nga tafunye bimutataaganya. Ate security eno twagirabako mu kaseera k'okubeera nga anoonya akalulu. Robert Sentamu yatuuka nga ebiseera ebisinga awamu waalaga tulaba embooka ezikubibwa ye n'abakuumi nga bakola ki babatwalira bamwampa security ekumprotectinga ate tuvuka mu kaseera akakazibizinga nabo mubayisaamu eggaali bo basuubira kukola ki kuba twandiwezeza bwe tuti nti woobasanga batalize nga balina Munyagwa balina Nandala Mafaabi balina kye bakola ekya security imwe kye mukola bewandiyitiddemu ne bagamba ye mwami Katoyi awe mulaga wakyamu mugambe musajja wammwe muyitewa wano so si kujja kuba nabo n'obakubiramu ekitegeeza kati mba mwawudde nti awa professionalism gye tumanyi ffe ng'abasirikale bali mu kuuma nammwe gye muzzeemu etwawudde kati mulinga balaga nti ffe tetuli babyakwerinda ffe tuli baaje tulinga abaasikali balonze ku kkubo kati omusirikale oyo naye omulekamu ak'obuntu nti tiyagasa omuntu kubira ffe atukosa bwe mukuba embooko naffe mutukubiddemu kati ffe tuzzeeko ki kitegeeza nti nemba nga nagenda ku professionalism yange ntuuka nga nange nkola sympathy eri omuntu ono gwe muli mukola ki mukukinya so kye baliko era Robert Sentamu kyavuddeyo okutangaaza nti bakyayimiridde wamu nabo okulaba nga bafuna obwenkanya era okubeera nga nabo baddizibwa eddembe lyabwe ng'abantu bateebwe beetaaye ng'abaana abalala ku junior yatera okukakozesa nti bateebwe beetaaye ng'abaana abalala kuba ensi yaffe Uganda tetujja givaamu kati so n'ab'ebyokwerinda bano ekiba kinyumizibwa kati okubeera nga tebasobola kwogera mazima wa Robert Sentamu gy'ali sobola kubeera nga babatemyako ku biki ebibadde bitambula before mu kunoonya akalulu funds zibadde zivaawa n'ebintu bingi nnyo ebikwata ku Bobi Wine so kyekiwandiiko ekyo kyatadde weewaawo esebo mbuufu bwe bumu kansuge ne baziba kama bangi abandikamu ssente yesebo oba tali nange sisobera kubeerawo focus service and events ate abo baakoze akalala saa zino ku TikTok kwebali akantu kali mutambula twadde ne Musaswangule genda ku TikTok nonya focus event services official bajja kuba bakulaga biki bakola kuliko ne zibaita playlists nti oyagala kulaba bika kiki nti njagala kulaba short movies okulaba bikolebwa mu field obasima n'olaba biki bakola ebyenjawulo naye nga ekisinga obukulu ekyenkizo bakugamba nti bawe omukolo tuli mu kaseera ka Easter Idi bayite bayite bakolera omukolo gwo gaggadde kola malungi bakufumbire bakuwe juice bakuwe entertainment bakubire ekifaananyi ekisobola okwogera bakolere vidiyo ennungi ennyo era omukolo teguddibwamu so bagezeeko olabe nga naawe ofuna service ezo so nga liwo ne bagenda bafe aba focus and chicken supply bagamba nti enkoko z'ennyama efa okuva ku kako ak'olunaku olumu kati gwe kwata enkoko eyaabwe gye beekakasa nti ddala ya lulyo ogirundeko wiikisi 6 bagambye ina kilo 3 ku 2 kitundu kitegeeza nti bw'ogitunda oba ni 2 kitundu 3 kati omuntu atayagala kufuna nga ggwe n'akusanga era n'akujjawa kyoba okola noonya banoonyeeko enamba z'essimu kweziri ne ku TikTok kwebali bakubire babe nga bakuyigiriza okulunda enkoko ez'ennyama yenna abadde atulaba okuva gye twatandikidde mpaka kati okola kyamaanyi nnyo nkwebaza nti buli wootulaba tufuuka ab'enkizo buli wootulaba n'otwongera n'osharinga n'oyalikinga n'okomentinga tweyongera okusaasaana naffe netufuuka ab'amaanyi tukusaba kikole tubeere nga naffe tutambula okusuka wano otherwise nze adde
Wilberforce kumwe muyanja mbeerako okubeera nga nange ntangaaza mpendowooza zange nga bwe ndowooza era nga bwe mba mmanyi ebintu ngeri gye bitambula. Yes, tujja kusukawo nnyo wadde mulabi mulungi nnyo. Nze Ebron Brian ambasada wanyule byononese. I sign out. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi